tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Video jakushimba ako sina kamera. Era nganze mpulira side ya Kindagala. Kono kuli tuna Madam Agnes wa baby class, Madam Acham Seri wa top class, Madam Namno wa Caroline wa middle class. Wanasare Brian secondary wa primary kuma junior school. Somesa abo bawaliwo abaliwo Antulita Semwangono Chala resident director wa Fewano era ukola byonna kati Amen. Bale fete bale tukulembera abantu. Aya, DJ tukolaje? DJ. Basomesa sako n'abazadde manya abantu abakulu ebyemizannyo enfuuse ensonga nkulu mu ggwanga lyattu Uganda. Naddala ng'abaana mu balabe emidaali bagireetera kumukumu. Ekiro Kipulimo omwamuulidde yaleese omudaali omulala ogwa zaabu. N'olw'ensonga abaana tubawagire mu byemizannyo bano be bakipulimo b'enkya. Mukadde Kaneeno ng'omugenyi waffe omukulu amaze okubeera nga akkalira, tugenda kweyongerayo n'omuzannyo oguddako baguyita steps game. Bagenda kubeera nga batambulira ku bubaawo awo. Alijja ku ttaka aba amaze okukola ki? Refali aliwo asimbula empaka. Akyamuse n'agira. Ne batandika DJ noonyeza akayimba. DJ noonya akayimba akawa abaana vaibu. Obuyimba bukuwe DJ atageezebwa. Njagala obuyimba bukubeere kumpi. Abali Burea. Olumbe bakiripo.
Mwenye kweyongedde olaba bwasa DJ njagala nnonyeze tugenda mu balloon sitting bwolaba nange bwe mbiraba twongera okwaniriza abazadde abaakatwegattako mwebale nnyo mwebalire ddala kujja mwebale kwagala Waguma Kindergarten wamu ne Waguma Junior School wiso negenda abasooka okutuuka wali awali akatebe nga baluuni etegudde weetegereze ab'olwenzoli kakati asooka okyasa bajazi be bamanyi zitegedde awangudde wagulabye ani owagudde
Sanyusenyo omwana wamwena mwebale kujja mwebale kwagala Waguma Junior School Waguma Kindagate. Kakati omuzannyo gwe tugendako baguyita back front moving. Bagenda kubeera nga beekubye emigongo nga buli omu ataddemu munne emikono. Balyoke batambule, tolina kuwalula munno. Tolina kuwalula munno. Twagala batambule bulungi bwe batyo. Asooka eno ku layini. Omuzannyo ogwo baguyita back front moving. Abawaguma Junior School Choir nammwe njagala mubeere nga mweteekateeka. Abaana bajja kuwumulamu eddakiika ntono nnyo ate musooke mukyamule ku bazadde ate muve n'oluyimba olwaniriza omugenyi omukulu mu butongole. Ne batandika. Lumu bwe munaavaawo abawaguma Kindagate ni banki bagenda kujja ate baanirize omugenyi waffe omukulu mu ngeri ey'enjawulo. Njagala okwebaza abazadde abalina abaana mu sukulu kwaya, mwebale baana kubambaza. Kwaya yaffe eri mu mpaka ezaategekebwa Obwakabaka bwa Buganda. Ate enkakasa empaka bajja kuzeetika. Lino eggye lya Kisuule bwe litagoba teridda. Bwe litagoba teridda. DJ njagala ompa akayimba ka Waguma Junior School Choir. Awe Waguma Junior School Choir. Abazadde mwebale kulabira abaana, abatendesi aba School Choir mwebale kola mulimu. Ate ne director Kisuule Waguma ateeka ssente mu music. Music si mwangu. Oluyimba terufulumizibwa. Abaali baagadde okufulumya ku nnyimba bakimanyi. Music. Nagendako mu studio nga nina akayimba kange njagala okutongoza. Naye okungogola okugogoza eddoboozi. Era nakomekereza sirufulumiza. Ne Waguma njagala okwaniriza Deputy Mayor omukulu Mpima Charles, Deputy Mayor Kikyusa Town Council, sebo webale nnyo webalire ddala okujja. Akiikiridde Mayor omukulu Sarabwa, sebo webale nnyo era twagala omutwebalize nti yebale nnyo, yebalire ddala kwagala Waguma Junior School saako ne Waguma Kindagate. Mukande kaneeno njagala okuyita Sentebe wa LC1 eya bamugolodde LC1 ajje abeeko ebigambo byatugamba, ate bw'anaamala ajja kutuwa olukusa olweyongerayo. Sooka okumwetondera olw'okutandika nga tannaba kugira, naye akageri kaali muzadde nabadde nkimanyi nti shuwa ddiiro.
ajja kugira ati olw'ensonga ssebo nsanyuse nnyo okulaba era nkusaba ojja otwala akadde kano oyogereko eri abazadde ate abatuuze aba bamugolodde LC1. Ekitundu kyaffe Waguma Junior School kino weeri erimu LC mwennyini munda mu tawuni. N'olwekyo nyongera okwebaza abazadde abeewaddeyo okutuwa abaana ne batuswaza. Waliwo okubanga oli ku pipi wali ng'oli mu sayidi naye essomero lino liri ku sayiti kwennyini era lituweesa ekitiibwa mu tawuni yaffe bamugolodde era linyirira. Ekyo nakyo mwali kiwaddeko ku bugalo. Kituufu tekiba kirungi okubanga oli awo ng'oli ku sayiti naye nga tonyirira nga ne byokola tebyattrakitinga bantu bayitawo. Naye si omukulu w'essomero nyongera okwebaza olw'omukisa ogwo gw'olina okubeera ng'obeera eva smart. Mukama ak'omukisa n'olwekyo. Nyongera okwebaza abazadde bannange abatatusuuliridde mu kitundu kino. Buli lw'ogaba abaana ku ssomero oba okulaakulanya kitundu, essomero lino olaba ebizimbe nga temuli baana, n'omusomesa aze okusaba omulimu ayizo gali wano n'akolawo ki. Naye abazadde nga mukikola ne mutuwa abaana, essomero ligenda mu maaso. Ekirala mwebale kunyiriza baana. Tumuweeko engalo mwe mwabalonda. Era essaawa yonna dayirekita twagala otutegekera olungi abazadde basasule ku ssente omutwalo. Olaba tuzisasula nga tugenda kulaba shiba. Ate omwana wo nga yayimba. Essaawa yonna tugenda kubeera nga tutegeka lonchi eyo. Tulunkinga ennyimba zaffe eza Waguma Junior School tulabe abazadde ate bwe muwagira abaana bammwe. Erino mu Kampala ffe gye tuli kati ne sipiikidde za ssente. Mazima. Naye bayita ku sipiikidde baga nti buli muzadde ajja kujjayo n'omutwalo. Ne bw'oba olina muzadde munno gw'oyisa akubeerewo ng'olina okumusasula naye bajja kubanga bategeera kye bayita okukola ki okusomesa. Longolire akulembedde mu kuweka ekkoona olina okulagira. Longolire ani mukwasiza akati. Kanyanirize muganda wange ali bingi gyendi mukozi munnange n'ebirala bingi naye alina byamanyi naye olusiku emulundi gw'ogusoose okujja wano yali yazeeko wano n'omukadde si wano ku ssomero. Muganda wange Frederick Gonvu Sentongo tukoze naye kumala ebbanga ate ne tumala ne twawula kampuni ne tukolera. Kakati
Frederick Bw'Omusajja bino bye byogera obulungi oba biri bisinga oba byombi bifa kale basebo ne banyako banjulira muganda wange Frederick Ssentongo Gonvu tukoze naye mu TV twakola naye Salt Media kakati mu kiseera kino akola ne BBS semi-final abakeera ku makya mumulaba nemumulaba mumawulire ageesigika n'amalala n'ebirala bingi ate ayinayo ne show abagoberera ku YouTube bayita Lugonvuzi show eyo nnene nnyo nayo erina bingi ebiyigiriza kyemumanyiko nti alina bingi alina story ennungi nnyo okuwulira ekwata ku bulamu bwe kakati bingi ebimu abikoze nga mulaba nendaba engeri gyakulamu mu bintu bingi ate netukola naye ng'omusajja omulungi amanyiza enkola yange ntono nnyo bw'oba tongattako muwendo toba mukwano gwange kasankutuulira nga tolina muwendo gwennyongerako tosobola kuba mukwano gwange kubanga nekyetunyumyako kibula Lugonvu Frederick Ssentongo musinga obukulu nnyo naye emirundi egisinga tutamenya tuleeyo mu newsroom etukolera amawulire netwogera ebintu bingi ate ne muzuulamu ekintu ekirala nti ennaku zino waliwo bye bayita ba motivational speakers abantu aboogera ne babaako ebigambo eby'amakulu bye babuulira abantu ne bakyusa embeera zaabwe akati tenatuula ku Frederick Gonvu Ssentongo nti akoze bingi ebifaanana bwe bityo abantu ne bakyusa embeera zaabwe alina bingi byakola ebirala naye ku mulundi guno njagala Lugonvu ono mwanjulire erudda awo mu mbeera eyo efaanana bwetyo munnamawulire mutendeke ekyo kyo nkyekakasa ne bwe yali afuna ebbaluwa ye ey'amawulire omukola embaga nali omu ku baagirya kakati nolwekyo Frederick Gonvu Ssentongo ono ayagala nnyo okweyogerako nga munnabuddu mwana nzaalwa ya mu disitulikiti y'e Lwengo abaali bakutte ku luguudo oluva e Masaka bw'oba ogenda Embalala erudda awo waliwo Olwengo waliwo n'obwalo obulala obutono obumu bwerabidde naye bwonna mumanyi kakati ava ina sitole eyanyumiza ng'asoma mu ssomero erimu erya secondary sigenda gibanyumizamu naye buli lwe mulaba njijjukira nnyo nentegera nti abantu okuva we bali okutuuka we bali oluusi bintu tebiba byakusaaga kakati bwetulaba nga yono leero omugenyi omukulu gwe nayita namuyita nangamba siyinza butajja bamugolodde guno omulundi gwe gwakubiri okujja wano bamugolodde yaliwo nga tuziika maama news kakati guno omulundi gwe gwakubiri okujja bamugolodde muganda wange Frederick Gonvu Ssentongo musanyuse nnyo okulaba muganda wange Gonvu Ssentongo eno ye Waguma Junior School esaidi eno Waguma Junior School eno gyolaba gye tukyalimu eyo embeera eyo ye Waguma Kindergarten gyokyadde olunaku lwaleero nsawukirize lwaki muyise kati kusaawa eziddako awo agenda kuba n'amawulire ku TV n'ebintu ebirala bingi ebiddako namuyita nga nkimanyi nti alina awo ebiddako kakati muganda wange Lugonvu Ssentongo kkiriza okwata akazindaalo kano oyogereko gye tuli abagenyi baffe abalala n'abababuulire mumumpeeyo obugalo neyanzege mwami Waguma Kisuule bw'abadde anjogerako agambye tuli ba Luganda naye amazima matuufu gali nti kitange oyinza okuba nga be bamugolodde temumanyiza bwe mulina wadde nga abagasoma bangi naye ebiseera ebisinga buli lw'otambulira mu bigere by'omugenzi oyinza obutajjukirwa n'osigala nga baga nti alinga Bale Francis
naye bwe tuba nga twogera ku mawulire ag'Oluganda ebyafaayo byago jjajja oba omu ku bajjajja b'amawulire ag'Oluganda bamuyita Kyagera Musisi era kwe kwava akakyagera simanyi oba bamanyi kyekitegeeza. Kyagera Musisi yatendeka omukulu Waguma Kisuule. Kati bwe tuba nga twogera ku mawulire ag'Oluganda nannyinigo ava bamugolodde. Ebintu bingi ebikoleddwa tuyinza okuba nga abasinga mu biwulira ku mpewo ne mwebuuza nti mitwe ki egiri emabega w'ebyo. Bano balina mugiyita ngule, engule ya CBS, engule ya Simba. Omusajja abaagizaala Waguma Kisuule kitange, ate nga n'omulala abeera kitange Abusi Mwogerere. Bano be bazaala entanda, batono abakimanyi. Simba yezaala entanda ya Buganda ya CBS. Kitegeeza nti bano be bajjajja ab'Oluganda. Ndi musanyufu okubanga ndina omukulu ng'ono nga ndi ku lusegere era mbadde ndyawo ng'ekinyegenyege kindi bubi. Ffe twakulira nasomero eyo mu kyalo Erwembe Busubi Kyamaganda. Twalina akasomero bakayitanga Akwata Empola Kiswera Primary School. Saali muyimbi nnyo naye nali kasajja akalinga smart. Kati nga Miss Namirembe atera okundeetawo nanga nti ojja kusuulawo vaasi emu. Vaasi yaffe akayimba mpulidde temukayimba simanyi oba kaadiba. Twayimbanga sanyu sanyu sanyukirira ate oludda mbugumirira wayayino njikubya amabega nzire mu ddiiro nsanyusa abagenyi naawe Waguma tokola amala amannya gange nompita amalala mpitibwa Lugonvu mwana wa taata eryafuule yogira olireka. Awo ng'esobola okubuguumirira. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 337 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Bannayuganda mbaniriza eno gye bayita Operation Nkoyo Kunkonkona. Eno gye bayita Operation Nkoyo Kunkonkona ku bukadde 7 sibula landlord wo. Tulina estate gy'olaba mu screen mu kaseera kano ye estate ya Mpambire mu Mpigi Town Council. Okuva mu Mpigi Town okutuuka ettaka lino weeriri otambulirawo eddakiika 5. Okuva ku kkubo okutuuka ku estate weeri okuva ku Collins otambulirawo eddakiika 1. Okuva ku kkubo okutuuka ku weeriri estate eno weeri wabigere okujjako ng'oli wakyejjo nnyo w'ogambira nti nfune ka bodaboda kantuuseewo naye nga it's a walkable distance okuva ku kkubo. Tuli mu Mpigi Town Council. Estate nungi nga bw'ogiraba, amakubo mateeketeeke bulungi, amasannyalaze Kinyana Mpindi. We wantu wogamba nti ntaddewo amaka gange ngenda kutuulawo neme kufiirayo ng'ali mu kyalo nedda eri mu Town Council mwennyini. Kilomita ziri 2 ku 3 okuva mu Mpigi Town. Abaagala okuzimba rentals walungi wateeketeeke bulungi abantu weebali nti we wantu omuntu wava okukola mu Mpigi najja n'asulawo n'addayo n'akola. Wagazi wakyalina room for expansion, aba neighbors gye bali abalungi abali so welcoming abaniriza enkulaakulana. N'olwekyo gamba nti bw'ogamba nti ke kaseera nange omwezi guno ogw'omusanvu mbeereko landlord ku bukadde 7 ogenda kufuna fuuti 5 ku 5 ate nga ku bukadde 14 osobola okufuna fuuti 5 ku 10 nga kuliko n'ekyapa. Ku bukadde 7 5 ku 5 ku bukadde 14 ofunira ku lumu n'ekyapa fuuti 5 ku 10. Waliwo agamba nti seeteeseteese bulungi osobola okutandika gw'obukadde 7 okutandika n'obukadde 5 ka balance ak'obukadde 2 n'okusasula mpola mpola ate nga gwe
obukadde 14 osobola okutandika at least n'obukadde 10 ka balance akasigadde n'okasasula mpolampola. Ekyenjawulo kye tuyina nti bw'osasula ku poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo kakubere kuyiwa material. K'osasula poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo w'osasudde weewo. Waliwo baganda bange ne bannyinaza baga nti ekituufu mwami Lugonvu omuntu wange ali wala. Abagamba mwami Lugonvu omuntu wange taliiwo naye ate sanjagadde mukisa guno gwompiteko. Tusobola okwogera bangi abantu abaguze poloti nesigala nga ziri side eno bw'akomawo Uganda gye n'atwala ettaka lye n'ebiwandiiko bye. Essimu osobola okwogera nange abali ebweru, osobola okumpeereza message ku WhatsApp eya 0753985639 0753985639 nga bw'ogiraba ku screen yo y'essimu eya WhatsApp. Era nga bali mu ggwanga erya Uganda osobola okunkubirako. Eno bagiyise operation nkoyo okunkonkona. Asigala talama kuguno omulundi bugala nti neeno yannemye. Gano masavu gennyini. Kuno si kutta kulonda n'olwekyo gamba nti muganda wange ne bw'oba ng'olinawo obukadde 5 nkugamba nti osobola okutandika. Ne bw'oba ng'olinawo obukadde 10 osobola okutandika. Ne bw'ogamba nti mwami Lugonvu njagalako eka namba era tugatagata ploti zino n'ofuna eka yo n'ofuna bwaguuga. Waliwo omusajja atera okikoza. N'olwekyo essimu yeeyo eya 0753985639 jangu ofunira poloti. Mpambire Mpigi Town Council. Okuva ku kuba okutuuka ettaka we liri otambuzaawo bigere. Okuva ku Collins otambuzaawo bigere. Okuva mu Mpigi Town okutuukawo dakiika 5 zokka zikumala okuvuga okuba ng'otuuse. N'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya. Mu estate zaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20. Mu estate yaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20. Twava ku bino ebyasimanya bw'oba ozimba lekayo fuuti 10 ez'ekkubo nedda. Poloti yo nga bwe tugikuguzizza ne bw'osiba ekikomera kuva ku jjinja paka ku jjinja ekkubo lyo teeketeeke lya fuuti 20. Buli w'oyita buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo. Buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo. Olw'ensonga tuli mu town council batwetaaga ne bw'aba ng'aliwo obuzibu ambulance etuuka ku mulyango. Ne bw'aba ng'aliwo obuzibu fire brigade etuuka ku mulyango. Ekitundu kikula nga bw'olengera amayumba abatuuze bajja dda. N'olwekyo tugamba nti muganda wange guno gwe mukisa gwe tuyina. Mbadde ne estates ez'enjawulo naye ndi so happy kwene estate kubanga eri mu kitundu ekikula ate nga kikulira ku misinde emiyitirivu ng'abatuuze gye bali wateeketeeke amakubo mateeketeeke amasannyalaze weegali mu kitundu. N'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya nga tugamba nti fuuka landlord owone obupangisa. Akayimba akalala kentera okujjukira tugende oba nedda tubalekawo tugenzeyo obutadda bwatunyumiranga. Badde ntunuulira abayizi abawaguma junior school ng'ebyafaayo byange tebyawukana n'ebyabwe lwakuba ebimu ku byawukana byendabye bagiyita smartness. Kizibu nnyo okulowooza nti Nakasongola mu Greater Luweero waliwo essomero eriyinza okuba n'abayizi abayonjo nga bendabye ku Waguma Junior School. Ekirala kyendabye Luzungu. Tudde tetwalumanya ng'Oluzungu nduyigidde emirimu gino tetwasomanga kuyita. Naye bwe mbanga mwine Nakasongola abaana abasobola okulayira nga bakansala bangi bagamba Solomon afa. Mwina zaabu wa Waguma Junior School. Nze saayambalanga tu mu primary. Nazambalira mu senior. Ate olunaku olwasooka baŋŋambira ku ssomero Light Secondary School Kitoma nti aba senior bambala engatu nga simanyi. Olwo neezire ne ŋŋamba mmange nti bagambye twambala engatto. Naŋŋamba sirina neezeyazika. Engatto zange ze nasooka okusomeramu neeyazike. Naye bwe mbanga abawaguma abaana basobola okuba nga balina engatto mwebale nnyo mwebale ddala gye bayita commitment okuva mu bazadde. Bye mulaba wano sigamba nti byanjawulo. Mbadde ntunuulira abantu abavaayo okusinga ndabye omwami abadde mu suuti eya white. Bw'otunuulira 90% ku bantu abali wano bakyala. Abaami batono.
tekikoma ku bujjumbize nti bw'ogenda ku ssomero naye n'emirimu gye tuli eyo mwami Waguma anaakujulira ne makampuni ge tukolera kati abakyala basoosowazibwa nnyo okusinga abaami, abakyala bakozi okusinga abaami, abakyala bajjumbize okusinga abaami. Tekikomaawo nno nga bwe mbirowooza ne maka gye tusibuka saagala muswale ebitundu 9 ku buli 10 school fees ku lwaliro bakyala be basasula. Twafunye ze bayite empalamule z'abasajja kasita amanya nti omukyala yagenzeeko e Saudi Arabia okisanga bamugolodde mu tawuni ez'owanga ali Bulaaya. Ali Saudi Arabia naga nti mwami Lugonvu nze nsasula school fees, mwami Lugonvu nze nsasula ennyumba konso omwami waaki omaze emyaka 2 tuli naye, ekitegeeza nti n'akakyagira talina makulu. Tokyanenya bakyala beeyombekera kubanga abaami tuluusinze nnyo era njagala tukubire engalo ez'amaanyi abaami abakyalimu omulamu abakyali wano. Nsanyuse nnyo nga ndaba abakulu bano batuuka ng'omukyala n'omwami bakumba olina zaabu era bw'oddayo olwalira ennyama gw'abaagula olina omwami. Abasajja obunafu waffe butandikira muleeba nti jangu okunywa eddagala jangu n'omwami genda omugambe siriiyo. Bw'akomamu nti abasawo bagambye nti tugende ffenna nze nnyina gw'amanyi yaga nti genda omugambe omwami yafiira mu kabenje tebaakujjanjaba. Nekijja nga kikula nga kikola emabega luli abakyala mu mwayagalanga ebyokuweebwa, abakyala mu mwayagalanga ebyokuddaawo ebyafuntula, naye kati ate abaami be baagala ebyafuntula. Ne bw'otunula ku TV ez'abanoonya ogenda okulaba nga abakyala banjaga nti njagala omusajja ow'obuvunaanyizibwa omukozi. Ogenda okulaba ekivubuka nze bolaba gye n'emyaka 35 njagala omukazi eyakolamu ssente ze nze mulagera avo. Abasajja tulina kwagala obwagalwa olw'ebyo tulina, naye bw'otandika okwagala omukyalo olw'ensimbi mulina okusomozebwa. Njagala kubebaza abakyala si bamugolodde wokka naye okwetoola ensi yonna abakyala bali ku ntikko. Kino muyinza okulowooza nti kuyisaamu basajja maaso singa omukyala yabadde akyogera mwandigambye nti wandigambye otya, naye ndi mwami. Tunuulire eggwanga Uganda obukulembeze bwalyo bakyala. Sipiika mukyala n'alyoka amyukibwa omwami era omwami bw'aba yagiraga nti my boss kati abakyala be bafuga. Vice President mukyala, Vice President mukyala, Prime Minister mukyala. N'otandika okutunuuliranga ebitongole ebisinga ate era ogenda okulaba ebitongole ebisinga KCCA Ludawa Yunulawa era ogenda okulaba nga bakyala. Naye tekiri nti oba kwekwanyiza nti ate yandirowooza ndaba mwami yalonda ku baami nga tebategeerekeka. Okozesa omwami kulolera okozesa omukyala kubanga buli oteeka omwami mu kampuni olina omuteekako kamera tabba. Ate nno babbaze batakoze naye omukyala amala kuweza n'akunyolako ekiki. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwami Waguma Kisula mpadde challenge y'amaanyi. Ffe mutulaba eyo ne mutuwulira ne mutwegomba ne mugaana nange njagala omwana wange asoma amawulire. Singa omwana wange abeera ng'oyo era wanjigye embeera ne baga nti nange njagala omwana wange asoma amawulire akolere ku BBS. Waliwo akaana katera okujja waka buli weekend kamanya nti oluusi nvaawo leeti mukko ne kagamba nkucomeremu nti bye wasomye ekiro bye kasoma kusaawa nnya ez'ekiro kati kamawulire ageesigika ku BBS telefayini yaffe. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Ebyo ebigambo tebiteeka mmere ku sowaani. Tumanyi Waguma Kisuule era nabadde mu tawuni wali kolansi bwakoma ne mbuza nti ngendaba
erinnya neribala ewa mwami Waguma Kisuule nti ono akola kusimba nti tukwate. Natunuulira abagagga 10 abasinga mu nsi yonna nga tukuli mukulembeze nenga nti kansigale. Naye bw'oba obiyingidde ogwo si mulimu, obwo buweereza. Era nze neewuunya abantu abeekubakuba ne beetirimbula olwatotwala kifo kyangu ofa ki? Lwaki ofiirira obuweereza bakwewudde? Weewaawo bwe nabadde nzija wano baŋŋambye nti omukolo gwa bakindagate, naye nga nti kati naayogera ki mu bakindagate nga nange sikiraba. Naye ne mmanya nti abazadde bakindagate. Ku mwami Waguma Kisuule kwe nafunira ekirowoozo nti bisoboka. Weetaaga kulaba akikoze n'okkiriza nti naawe osobola okukikola. Yaŋŋamba nti ninayo essomero erya Waguma Junior School konze ekikintye. Naye mpulira okusoomoozebwa okw'amaanyi. Bwe nze wano ng'omukolo gwaffe gwa Junior School ogwo gwa kindagate, naye ng'ate kindagate yeesinga okuba n'okusoomoozebwa. Eno ndowooza tetwandiwulidde balayira na bigambo n'abazina, buli omu n'atavaamu na jjamba. Kalubeere 10 ojja kugamba nti ery'essomero lyange. Ensi yakyuka. Amasomero gonna ge twegomba tegaazimbibwa ba administrators, gaazimbibwa parents, gaazimbibwa abayizi abaagayitamu. Mwami Waguma Kisuule si ye ambassador wa Waguma Junior School, gw'omuzadde gwe ambassador owa Waguma Junior School, omuyizi we ye ambassador owa Waguma Junior School. N'olwekyo nti gwe kennyini gwe buvunaanyizibwa okuzimba essomero omwana wo mwali likuweesa ekitiibwa, kubanga naago ge weegomba waliwo abazadde abaakulemberamu okugazimba. N'olwekyo kyenvudde ngamba nti nganze mu bunafu bwange munzikirize simanyi kabeeyi ka toffaali eno eriyidde nga lituuse ku sayiti balya mmeka? Lya siringi 2. Munzikirize ngenda kugula amatoffaali 2,000 nga sinava wano. Mwami Waguma Kisuule ajja kumbuulira layini kwenteeka nguleyo amatoffaali 2,000 tutandikiraawo. Era nja kujjaganga nti ery'essomero lyange kubanga nnyinako akateete kange. Temugenda kufuna ssomero libategeera nga Waguma Junior School ky'omanyi ne nannyiniyo, kwe kubanga head teacher headmaster akumanyi era ng'akuwuliriza. Mwezimbire essomero lyammwe ligenda kufuuka erisinga mu Nakaseke, lifuuke erisinga mu Greater Luweero, livuganye ku mutendera gw'eggwanga lyonna nga mmwe maanyi. Bakiyita kwekkiririzaamu n'okuwuninga ekintu n'ogamba nti kyange si kya Waguma. Njagala kumaliriza, sijja kwogera bingi olwaleero, naye bwe nabagambye nti obwedda buli byendaba nga nzijukira ebyafaayo. Nalabye omukyala eyasookedde ddala bangi bafuuye abaana baabwe, naye waliwo omukyala eyabadde mu ggomesa eyazze. Nazijukiza omukyala ayogerwako mu Bayibuli eyawaayo eppeesa. Obwedda bangi bawaayo ssente, naye omukyala yazze akaana yakasanze sayidi wano wamulabye kabadde wa n'akawa swiiti. Yabadde aliwo omukyala yabadde ye maama y'ono. Mbadde nsaba maama gye anzigire n'omwana gwe yafuuye. Waliwo abazadde babadde bana abakulembeddemu mu misinde egyalire. Omukyala ono namukutte n'omukyala amuli emabega. Abakyala bana nja kusaba bajje wano olunaku luno nga mmaliriza. Obwedda bagamba ani asobola okuvaayo nga mpaawo avaayo. Maama ono yandaze omukwano ogw'amaanyi. Ndowooza muzzukulu weebale nnyo, weebalire ddala. Bamaama nja kusaba mujje abanaasobola abeetabye mu misinde. Mwami Waguma Kisuule omulala abalala baliwa mwe musobodde okujja
nze gwe mba muyambi. Babadde ndowooza bana. Bino babikoze olw'omukwano gwe balina eri abaana baabwe. Kubanga obwedda balabaga nti ani eyeefunkuulira awo. Ekyo kye kitukuumidde emabega. Okulowooza nga buli kaseera nti ebyo si byange. Ogenda kulinda ebyo bireme kutuuka. Okulowooza nga nti aka akaseera si kange. Ogenda kulinda akaseera akako tekajja kutuuka era tujja kukuziika nga bw'oli ng'olinda akaseerako. Mwami Waguma Kisuule ne administration eya Waguma Junior School. Simanyi baana be balina mu ssomero lino, naye mbadde nsaba buli omu alinako omwana omwomu. Nga sinnava wano mpitire mu woofiisi, buli mwana taamu ejja tagenda kusasula. Naye akasente ke wandimusasulidde muguliremu akatishaati kajja mwongera amaanyi n'okwagala. Taamu ejja mwami Waguma Kisuule ejja kusaba ku bazadde bano buli omu omwana omwomu, simanyi be balina naye nja kutunuulira omwana omwomu be baana 5 begenda okuyambako ku school fees owa taamu ejja yenna full payment gubaleete buleesi basome. Ate n'ekirala nja kusaba mwami Waguma Kisuule ne bwe muddayo bakama bange, nja kusaba mwami Waguma Kisuule siri kakiiko naye nga neetubiikirize n'ekino mukirowoozeeko. Abaana bakola ne babeera mu bibiina ne bakola ki? Mubaddizaayo ddi? Lwaki tetuleetawo poliisi ku Waguma Junior School nga buli mwana akulembera mu kibiina taamu ejja asasula half pay? Mukirowoozeeko nti omwana bino byenjogera bye biri ku Hill Academy Matanga. Omwana akulembera mu kibiina taamu eddako tasasula. Kati omwana wo bw'aba mugezi omanya ajja kusomera bwere paka P7. Kati ne Waguma Junior School wadde nga baga nti ebikolebwa tebijja kukola maka gange, naye tusobola okugezaako ne tulaba. Mujja kiteesaako nga PTA mulabe musobola okwongera okumotivatinga abaana bano ng'omwana akulembera mu kibiina either half pay oba full pay, ng'omuzadde aleeta buleesi biki. Buli muzadde kikubirize okukubiriza omwana wo okusoma. Gwalemesa omwana wo okusoma ebitabo n'omusindika ku mazzi ajja kusemba, kitegeeza nti ojja kufaafaaga ne school fees. Naye gwayagaza omwana wo okusoma ebitabo, kitegeeza nti agenda kukuweewulako ku mugugu gwa school fees. Bw'oba n'abaana bananga bonna bakulembera mu bibiina gye bali, oyo school fees omutadde, era oligamba nti omwana wange yasomera bwereere. Okuva ku P1 paka P7 twabalina olw'amagezi gaabwe, era munaalondobangayo n'ebirala ebifo ebirala. Oba omuyizi asinze mu kiro naye ne mufuna ke mumussaamu, omutima ne gwongera okwagala essomero erya Waguma Junior School. Maliriza nga mbajjukiza, essomero lya Waguma Junior School si lya mwami Waguma, ssomero ly'abazadde. Mwe ba ambasada abasookera ddala, mwe emimuli egya Waguma Junior School n'abaana baffe bemutuwadde. Badde mbasaba buli omu oddeyo bagambe banneeyibba baliraanwa. Mwina baganda bammwe ne bannyina mwe bangi abali mawanga g'ebweru, mubagambe nti bw'obanga omwana wo ava mu Greater Luweero mutwale ku Waguma Junior School. Buli muzadde tukusiibula alina omwana omutuka nti taamu ejja tuweeyo abaana abala 3 tuweze abaana 4. Lowooza siteesezza bubi. Ate nga mukisobola mbuwulidde obwana gwe kasinde mu maaso g'owakali obaga nti mutuuke mu Luzungu owulire omwana wa Waguma bw'ayogera Oluzungu. Mutuweeyo abaana abalala, Waguma Junior School ekule. Kaweefube bwe tuliko weewe okulaba nga Waguma kindagate ate ezimbibwa etuukane n'omutindo. Ebiseera ebisinga zikindagate nize zirina okusinga primary okulabika obulungi, olw'ensonga nti omwana tulina kumwagaza kuva wansi okuba ng'asomera ewalungi. N'olwekyo bakama bange njagala kubeebaza nyiza okuba nga sigenda kuddamu kufuna kadde akatuula olw'okuba nti kantwaliriza
naye nga neeyongedde okubaagala, neeyongedde okusiima bataata abali wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tukyalinamu bataata abeepeke. Naye waliwo omulala ng'alina omwana wano, maama wooli erisajja liryawo ebamugolodde liri kumubuulira enywa, naye nga ne taamu school fees gye tuggala bakyamubanja. Abasajja twasigaza ekintu kimu kuboggolera waka, kyekitiibwa kye tuyayaalira. Tumanyi tize taata, naye okola ebya taata ebikuyisa taata. Awe tuli neyanziza genze Ssentongo Frederick Lugonvu, kambaagalize akaseera akalungi. Sebo tuyanze webale kutukyali bamugolodde okuwadde akadde kalungi nnyo. Olowooza naffe tujja kujjako ematanga ekirungi nze mmanyiye ematanga abematanga bajja kwetaaga kaakati n'olwekyo otuwadde akadde kalungi nnyo. Ttiimu yonna basebi tusiimye nnyo, tweyanza nnyo tweyanzege nga bwe nabagambye bano simanyi bwenyinza kukiyita, naye tulina ebintu ebitambulamu bwetwala tukola ebintu byafeeyo. Otukoze bulungi Ssentongo, twagala kukwagaliza okutambula obulungi, kino okusanga emirimu gya bakama baffe twongereko n'omuwendo omulala. Tukkiriza nti ate bamanya twalumanya nti omubeera wano, naye tukkiriza nti n'omuwendo omulala tuyinza okuyita nga tukulawo kiraga nti gyotandikiddeko embeera efaanana bwenti. Ebirala by'okusabiri tugenda kwogera ne ttiimu tulabe kiki ekivaamu, era ajja kukituulira ku desikiyo kyetwajjamu mu kiri kyekino. Twagala mukkirize tusiime ate tubagalize okutambula obulungi. Awala tukyaliwo wakyaliwo ebirala ebigenda mu maaso. Tweyanza ne tweyanza amazeeyo wemusi ebirala bijjuke. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu.